Bulijjo abeebuuza New World Order kyeki, kano ke kaseera ebibuuzo biddiddwamu. Anti kati tutuuse mu kiseera ng'omuntu omu alina ssente asobola okuyimirira n'akola okusalawo okusinziira ku ndowooza ye nga tavuddeyo ku muwendo gw'abantu ababa bagenda okulumizibwa okusinziira ku kusalawo kw'abeera akoze. Mu kiseera kino ekitambula ye mukulu ono Elon Musk oluvannyuma lw'ebigambibwa okubanga y'omu ali emabega okuggalawo ekitongole kino ekya USAID nga kino kibadde nga kitongole kya Amerika ekiyambako amawanga agakyakula naddala nnyo mu nsonga z'ebyobulamu. Nga kati bwenjogerera ekitongole kino kyaggaddwawo naye nga byonna babitadde ku mwami ono okubanga alina akakwate kanene nnyo n'okuggalawo ekitongole kino saako n'okugobaganya abagwira abawangalira mu Amerika. Wabula twebuuza Elon Musk yaani? Mu eno vidiyo tugenda kutunula ebimu ku bikwata ku ono omwami tutegeere ajja ate okufuuka ow'amaanyi bw'ati. Elon Musk ono si nzaalwa ya Amerika ng'abasinga bwe balowooza, wabula ono nzaalwa ya Africa era nga baamuzaalira mu South Africa mu kibuga Pretoria mu mwaka gwa 1971 oluvannyuma lw'abazadde be okubanga baali basengukidde eno. Ono okuva obuto bwe yali ayagala nnyo ebintu bya kompyuta era nga yeeyigirizanga yekka computer programming. Ku myaka 12 yadesigninga geemu ye eyasooka gye yatuuma Blaster. Mu mwaka gwa 1989 bazadde be basenguka nate ne bava South Africa ne boolekera Canada. Era ng'omwami ono Elon Musk yeeyongerayo n'emisomo gye era nga yagenda ku University eya Pennsylvania we yagraduatingira mu degree ya economics saako ne physics. Oluvannyuma lw'okufuna diguli ye yagenda n'atandika okubeera mu California era eno gye yatandikira olugendo lwe olw'okukuguka mu tekinologi saako ne business. Mu 1995 omwami ono yatandikawo kampuni ye nga yagitandikawo ne muganda we eyali eyitibwa Zip2 ng'eno yali eyambako ebitongole by'amawulire okutambuza amawulire ku internet. Oluvannyuma kampuni eno yagulibwa kampuni ya Compaq ku $1 million 307. Mu 1999 Elon Musk yali omu ku batandisi b'omukutu ogwa X.com nga guno omukutu oluvannyuma gwe gwafulibwa PayPal nga guno gwali guyambako okutambuza ssente ku internet. Oluvannyuma guno omukutu ate nagwo gwatundibwa eri kampuni ya eBay ku $1.2 mu mwaka gw'2022. Mu mwaka guno gwennyini ogwa 2022 Elon Musk yatandikawo kampuni ya SpaceX n'ekigendererwa ekyokukendeeza ssente abantu ze baali bagenda okubanga bawa nga baagala okugendako mu bwe. Era wano yakola contract n'ekitongole ekya NASA okutandika okukola omulimu guno. Mu 2004 omwami ono yennyini yali omu ku baatandikawo kampuni ya Tesla ng'eno emu kampuni ezikyakulembedde mu kukola emmotoka ez'amasannyalaze ez'omulembe. Omwami ono kampuni zo ziwerako ddala ziyeetandikiddewo saako n'ezo z'abadde omu ku bazitandiseewo era nga kampuni okuli ng'eya Neuralink ng'eno ekigendererwa kyayo etunuulidde ku ky'okugatta obwongo bw'omuntu ng'ebuyunga kompyuta. Era nga waliwo kampuni endala eyitibwa Boring era ng'eno egendereddwamu okukendeeza kalipagano k'ebidduka mu bibuga eby'enjawulo ng'eno ezimba emikutu oba ziyite tunnels eziyita mu bibuga nga wano emmotoka ez'enjawulo zisobola okukozesa amakubo agayita wansi mu ttaka okusobola okukendeeza ku mujjuzo gw'ebidduka mu bibuga. Kampuni endala eya Solar City era ng'eno esaasaanya amasannyalaze ag'amaanyi g'enjuba nga kampuni eno mu bufunze nkozi ya sola era ng'ekigendererwa kya kampuni eno kyakusaasaanya amasannyalaze ag'amaanyi g'enjuba mu buli kitundu kyonna n'ebitundu by'ensi endala. Ekituufu kyo bwe kituuka mu bya ssente bino byonna omwami ono byakoze abiggyemu ssente empitirivu era bye bimufuula omugagga asinga mu nsi yonna kati. Wabula kigambibwa nti ali mu kukozesa obugagga bwe okulaba ng'ate yeddiza ensi era nga kati abantu bangi si basanyufu gy'ali olw'ebigendererwa bye abamu bye bagamba nti byakulumya bantu. Byebyo bitonotono byesobodde okufunira ebikwatako ono omwami. Wabula kankutegeeze gwe alina ssente zo ng'obadde onoonya ettaka ly'ekyapa naye nga tomanyi bantu batuufu b'oyinza kukolagana nabo okufunira ettaka ettuufu. Ojja kunsindikira message ku WhatsApp ko enamba ya Airtel oba okunkubira direct ku namba zombi osobole okufuna poloti entuufu mu bantu abatuufu. Ennaku zino abafere bangi n'olwekyo olina okubeera omwegendeza ku bantu kiboodiringa nabo. Nkujjukiza gw'atanaakugobera tobeerabira okugobera ng'onyiga mu plus button oba gwali ku YouTube okusubscribinga ku YouTube channel ne WhatsApp group weeri nga link ya group eri ku YouTube channel kwennyini. Osobola okuginyigamu n'ojoininga group. Gwebaza olwakadde kowadde okulaba eno video era nkwagaliza ekiseera ekirungi.